Tubaniriza nnyo mwenna bannamawulire abaze mu kifo kyaffe leero. Ekifo kino nze bakinjogera James Lariga, ng'ekifo kino kiyitibwa Beautiful Woman Hotel. Tusangibwa Kasozi Mutundwe era nga twagala okubateekerateekera ekifo ekigenda okubeera nti kyekisinga okubawa experience ennungi bw'oba onoonya ekifo ekiwummulibwamu gy'osobola okuyita hotel. Nga tukkiriza nti muyina ebifo bingi nnyo bye mugenzeemu ekyamazima nga birina amannya nti baziyita hoteeri, naye twagala experience yo wano ekuwulize nti obadde mu hoteeri esinga mu Uganda. Twaspiringa okubeera nti ffe tusinga nga tuluubirira okufuuka abanene abasinga mu hotel business. So tutandise mu butono okubeera nti ffe twagala tubeere nti experience yo yesinga obulungi before we aspire to become the biggest hotel. So our motto yaffe egamba, we aspire first to be the best hotel before we become the biggest. So ensonga etulese olwaleero kwe kubanjulira mukyala Momo, omukyala Nabakooza, Naluwooza, mukyala Naluwooza, gwe twatunuulidde ne twekenneenya ng'ekitongole ne tukkiriza nti ye muntu omutuufu mu kiseera kino gwe tusobola okukola naye emirimu gyaffe, ne tusalawo tumulonde nga brand ambassador waffe abeere ekifaananyi ekisobola okutunda emirimu gyaffe n'empeereza zaffe, okurepresentinga brand zaffe, okubeera nti akiikirira emirimu gyaffe n'empeereza zaffe na byonna bye tukola mu bitongole byaffe eby'enjawulo. N'olw'ensonga eyo munneegatteko okumuyozaayoza officially tumulonze okubeera nti brand ambassador waffe olunaku olwaleero, era nga tukkiriza nti okujja kwe n'okwegatta ku ttiimu yaffe kigenda kuleeta enkyukakyuka n'okuimprovinga empeereza zaffe ze tugendereddemu okubeera nti tutereeza empeereza zaffe eri abo bakasitoma baffe. Omukyalo n'ebbanga ettono mumanyidde, nina virtues nina life skills emmulabyemu ye ng'omuntu. Namuzuulamu obukkakkamu, namuzuulamu okuwuliriza, then ne muzuulamu n'empisa ey'obukozi n'okwewaayo. Era nga zino ze virtues tutambulirako ng'ekitongole nga tukkiriza nti bwe tumwegattako olw'okuba nti naye alina obukugu mu area ze, nga tulowooza nti obukugu bwe tusobola obukozesa okubeera nti twongerayo ebigendererwa by'ebitongole byaffe, era ne tusalawo ne tumulonda nga brand ambassador. Otunula bulungi tulina emabega Investors University y'abamawulire abamu bagamba mumaze okusoma tuze ku ssomero engeri gye tutazza abaana ku masomero ate yo eyawukana etya ku Beautiful Woman? Investors University company ereze zino company endala zonna ze tuyina. Ye company etandiseewo ebitongole kati nti tulina Beautiful Woman Hotel, tulina ne business endala ng'we tunagenda tuzibabuulira. Investors University egendereddemu okulaba nti tunogera ebbula ly'emirimu okusingira ddala mu bavubuka eddagala. Olw'ensonga nti ekirowoozo twakifuna oluvannyuma lw'okubeera nti ffenna ndowooza nammwe mwagenda ku masomero, naye ebintu ebyatubuulirwanga nga tusoma n'ebisuubirizo bye twabeeranga nabyo nga tusoma, bwe twatuuka mu nsi eyaddala ne tusanga nti okusomoozebwa kwa njawulo nnyo, era nti oba oliawo n'ebyo bye twali tufunye n'obukugu bwe twali tufunye mu kusoma nga tebisobola kukyusa bulamu bwaffe. Nze ng'omuntu nafuna okusomoozebwa kwa maanyi nnyo, era okubonaabona kwe nayitamu ne saagala muntu yenna kuyita mu kubonaabona kwe nayitamu oluvannyuma lw'okumala okusoma. Ne ndowooza nti olw'okuba nti ze nafuna omukisa okukyusa obulamu bwange, saagala gubeere bubeezi lukisakisa omuntu omulala yenna okukyusa obulamu bwe, era nga tukkiriza nti twagala tuwa abavubuka obukugu obuli practical n'okumanya kwe beetaaga ebisobola okubasobozesa okukyusa obulamu bwabwe. So kye kirowoozo kya Investors University nga tukkiriza nti ebintu byonna bye tugenda okukola, omuvubuka yonna ali eyo omulimu gw'ayagala okutandika
waliwo omuntu agukoze obulungi n'agukyusizaamu obulamu bwe n'agaggawala era nga tukkiriza nti amagezi n'okumanya byonna ebyetaagisa okukola omulimu gw'oyagala okukola weebiri naye nga omuntu talina wajja kuwabulwa wajja kuweebwa magezi okubeera nti asobola okukyusa obulamu bwe. So Investors University eriwo okuwa abavubuka obukugu obwa ddala obusobola okubayamba okutandika emirimu n'okweyimirizaawo n'okukyusa obulamu bwabwe. Momo owulira otya waawo olunaku wasomokako bannamawulire ofuuka business woman bingi nnyo bibadde bikutambulwako naye olunaku olwayo tuzze ku kya woteeri owulira otya diiri wadifunye otya waliwo diiri omanyize tusange mu kisenyi nekugwako nokaka nekubyeezike kyetutegeeza ofunyeemu kyenkanaki omulabi otegeeza kubanga obadde otubuzeeko akabanga. Mbalamusizaako nnyo ssebo ne bannyabo amanya nze Momo 19 oba Morina Luwoza. Olunaku olwaleero tetuli ku Beautiful Woman Hotel yokka wabula tuli ne ku Beautiful Woman Properties then Investors University nga mukiraba. Mpulira bulungi of course okubanga ngenda kubanga I represent company nene experience nungi nnyo of course boss wange si muntu mubi kubanga le tumaze nga tukola mpola nga tukinabatuuka wano era nkyenyumirizaamu nnyo era ndi musanyufu nnyo. Obuuza nabafuna ntya of course mirimu gyenkola abantu abalaba wakawo kyobola ngamba nnyo abantu nti oba okola ekintu kikole n'omutima gumu. Boss wakuwa omulimu giving you all ekintu okikole bulungi nnyo kubanga bw'okikola wabayo abatabalaba ku sportinga nga gwe tomanyi naye bakuwa omulimu n'okola fa then ate oba tojja kufuna mirimu mirala. So kyali ku mirimu gyange gyenkoze ne bandaba ne ntuuka ku mwanya. Kabeeyi ki webityo era ogenda bagattako ki? Of course nze abamanyi ng'omukyala mu bya business muntegeera bulungi era kyemmanya abasinga mukimanyi nti nze wenkwata ku mulimu guba gulina okugguka era change ebaawo that's why nammwe kati leero muli wano kubanga mukimanyi nti bwenkwata ku kintu nze sikireka ntyo. So ngenda kubongerako kinene nnyo bajja kukiraba kyengenda okwongerako of course sales ziba zirina okujja kubanga tusobola kukolera kitongole kinene nga tolina kyoleeta kati gwe lwaki oba osasulwa oba olina omenga sure nti products ozitunda bulungi ozirepresentinga bulungi buli kimu kyonna. Contract yaffe esoose ebeera ya 3 months then after 3 months you renew. Ayinayo ekibuuzo kya boosi kyonna nga kikwatagana ku hotel ne properties tuyina mpozi tuyina group of tuyina companies ezenjawulo mu group yaffe business tuyina Investors University tuyina Beautiful Woman Hotel tuyina Beautiful Woman Properties nga kino kitongole kikola bwa land road nga tulabirira ebizimbe ebivaamu ensimbi n'okubisolooza era nga tutaasa ba landlord stress ne pressure okubeera nti beeraliikirira obutafuna mu bizimbe byabwe newankubadde mubateekamu ensimbi. So tulina emirimu egy'enjawulo tuli balunzi tuli balimi tukola emirimu egy'enjawulo nga group of companies but for now omukyalo ono twamulonze okubeera nti representing brands zaffe okulaba butya bwe tusobola okwongera okutambuza empeereza zaffe eri abantu abagyetaaga. Olinayo ekibuuzo kyonna eri boosi mwonna abamawulire then abala tukirina kibuuzo tugendeko wali mu Momo atubuulire ekizimbe tujjeku experience ebbanga lyabaddeoko tulabe olwalinayo ekibuuzo kya boosi kibuuzo kikyalimu nenya hoteri ne properties ekibuuzo kyange kinti otulabira boosi bangi after sometime nga bakyankana ne babuuza ebakozesa influencer baabwe mu contract yammwe zino zonna bundi addressing in case of breach of contract tukula nga okomyewo mawulire oba how are you going to handle such God forbid ekipande akatekaba omuyita omukufe ekipande akatekola omukufe nga wa mawulire because oba how are you going to akacyankalana as a corporate entity mu kusalawo okulonda omukyala Naluwooza okubeera brand ambassador waffe twatunuulira abantu ab'enjawulo
era before contractinga naye twamubuulira core values ez'ebitongole byaffe era ne tumusaba arepresenting ebyo bye turepresentinga era nga tukkiriza nti olwokuba tukolaganye naye ebbanga tasobola kutuswaza tasobola kutuyiwa n'olw'ensonga eyo wadde twakola contract tukkiriza nti olwokuba tuli bantu ate nga tukolaganye n'omukyala gwe tukkiriza nti wabuvunaanyizibwa atasobola kutuyiwa tukkiriza nti olwokuba naye ayagala okukyusa obulamu bwe ayagala okukula ayagala okweyongerako tukkiriza nti bwe tutambula ffena ne tukola emirimu mu butuufu bwagyo n'obuvunaanyizibwa buli omu asobola okufunamu ne tubeera nti emirimu gyaffe tugitambuza ne gigenda mu maaso. Properties. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.